kakati nga bwe bakomawo era bajja kufuna sessions ezibaleeta wano balime ng'omusomesa bw'abannyonnyola lwaki mulima lwaki tulima kati olaba obutungulu wali they are just samples naye okubategeeza nti naye bw'oba okuze olina okulima obuntu obwo ne tubuteeka mu nvaazo it's a green ate nga lireeta n'akawoowo mu nva ne wansi gye buli naye kati ffe ekigendererwa kyaffe si kya wansi ffe ekigendererwa kyaffe kya bikoola as a green n'akawoowo mu nva bwe buyita batya mu Lungereza nga n'erinnya general name ebirungo kirungo oluusi tulimawo wano sukuma wiki eringa ngeri ya beedi eno beedi ya sukuma wiki twali twagala kulima sukuma wiki era buubwo gye buli bujja kuvaamu kati bwe banaamala okulima wano tukabalawo bulungi nga tusimbuliza nga bafuna sukuma wiki oyo tumusalaasala ne tumussa mu bijanjaalo waliwo wano lwe bakola research ne baga nti abaana baffe tebalina calcium mu Uganda ekizibu nti balya posho era biseera ebyo nali kamisona n'empisa ekirango nti amasomero gonna flower beds muzigyeewo musimbemu greens kakati ng'ekigendera nti greens zino baziteeke mu bijanjaalo abaana baffe bafune calcium oyo kati muno kyesirabye muyize emmwanyi ekyo mukiteeka walala ekyo tukiteeka tulina faamu ey'essomero unfortunately eri Kalungu kati Kalungu tulinayo emmwanyi tulinayo ente n'embuzi ebyo kubanga omwana ayinza okuba awulira buseera twogera ku spark lumu na lumu lwe tubatwalayo terimba naye emmwanyi tegiraba emmwanyi bannange yetya efaanana etya kati ebyo byo gye biri kuba binene wano kizibu okufuna piisi esobola okubigirizaamu naye nga nabyo tubisaako essira era bwe tugenda oluusi tukwata firimuzi ne tubaleetera mu class ne balabako kati waliwo ne lwetwabatwala ne balaawa okulaawa ne balaawa embuzi eyo class ki yagenda mu yali P6 yali P6 by then mulching babisoma nga bamanya nti wano yes exactly muddo bagusaawa ate tebagusuula bagwokozesa okugira kakati era bwe tugenda oluusi ku faamu eyo tuleeta obusa ne tubuteeka wano era bo bennyini ne babuleeta ku bitooke kuno ne bateekako amatooke tubadde tugalya wano lyeri litoliraba wali bugaliira ddala enkota kwerinjiraba bamanya engeri ebitooke gy'osobola okubirabiriramu bibikka kyekyo kyennyini ecupa buno omanyi nti bw'obukola bwoti nti olaba ebicupa buno bakozeemu ekintu ekya rawundi kakati ebanga beedi naye wano wakati nossaawo ekigundi guno mw'oyisa amazzi ne gasaasaana eno byosimbye wano byonna ne biba nga bisobola ekigendera ky'okusiba obucupa buno kukwata ttaka era olaba wali baalikwatira ddala bulungi ne byonna byonna nga mukola n'abaana n'obucupa bwe babuleeta kati eno yonna ye skilling gy'obadde obuuza bitandikira wano era kati bw'ogenda mu masomero ga secondary mangi bakola ebintu bino bwe biti naye omwana bw'aba yabitandikirako ku primary eri kimwangugira bulidde omanyi bwenfuna omwaganya n'omukugu mu byenjigiriza era ebibuuzo ebikwatagana mu kwera ebyenjigiriza ddala mu buufu bwe tulimu mbibuuliza ddala mwebale kumalako luwummula lutaliimu coaching munnange oluwummula lwawedde mukama yeebazibwe era amasomero agasinga obungi gagoberedde ekiragiro kya minisitule y'ebyenjigiriza ne batasomesa oluwummula abaana ku luno abasinga obungi bawummuddeko era ekyo ne kikakkanya emitima gy'abantu n'abaana nabo ne bafuna obuweerero ate ne kibayamba okuyiga ebirala ebikwata ku bulamu bwabwe abaana ne bagenda ne baabya ennyimbe ne bagenda ku mbaga
ne bagenda bakyalira bajjajja bakutyo bassenga n'okwongera okumanya ebikwata ku bulamu bwabwe ebika byabwe ne bayiga emirimu egyawako okufumba okwoza okugolola n'okulongoosa awako ebiringa ebyo kale ekyo kibakola bulungi nnyo mu kukula kwabwe naye mulabikanga abaakosebwa oba mulabikanga abayingirirwa bwe bajjawo coaching bikopewawo ebintu bino era byava ebyo coaching abaana nga ne muluwumula abaana obasanga mu makubo nga bambadde engoye za bulijjo bagenda okubaako ate gye babasomeseza ensonga eyo ekutte wansi ne waggulu olw'okuba nti ekiseera kyatuuka embiranye y'ebyokusoma neeyitirira mu Uganda embiranye y'ebyokusoma mu Lungereza kyetwandiyise competition bagamba okusoma ne kufuuka kwa kuvuganya nnyo okuyitiridde ekitandibadde kituufu kakati abazadde ne batandika twagala buna abasomesa twagala buna abaana twagala buna kakati ne weesanga kiyitiridde ekirala ebyenjigiriza ne bigenda mpola mpola bifuuka bya busuubuzi abantu ne baggulawo amasomero ng'ekigendera kya kufuna nsimbi ate ensimbi era balina zifuna mu bayizi kakati nga baga nti abaana abanaayita obulungi ennyo era lyessomero erinasinga okufuna abayizi kakati abo zensimbi kugamba nezigenda kamaaso nnyo era awo nnenyamu gavumenti kubanga yatandika okuteeka emisolo ku masomero emisolo nne mingi ate minene ekintu ekitali kituufu mu byenjigiriza kakati bw'oba osomye ebyenjigiriza bakugamba ebyenjigiriza si byanfuna ebyenjigiriza buweereza nga bw'olaba amalwaliro nga amasomero kwegamba kulaba nti abantu basoma bafuna obuyigirize bafuna obugunjufu n'olwekyo amasomero galibadde tegateekebwako misolo ne bw'osoma etteeka lyaffe Education Act 28 ebyenjigiriza buweereza kakati nno emisolo bwe gyayingirawo amasomero galina okukuŋŋaanya emisolo egyo basobole okugitwala mu gavumenti ate nabo okugenda mu maaso okukola ensonga ezo zempadde zezaaleetera amasomero okukyuka ennyo mu ndaba y'ebintu embiranye y'okusoma neekwata wansi ne waggulu abaana ne batandika okusoma okutasalako omuzadde n'anoonya omwana abeeko by'amuyigiriza amuyigiriza okusalira emmwanyi amuyigiriza okunoga emmwanyi n'okuzirabirira ng'omwana tamulabako luwummula kiki byonna kusoma naye nze nsuubira gye twolekedde kati ekiseera ekyo kigenda kikkakkana era n'olusoma luno okulaba nti oluwummula luno abaana bangi tebagenze mu coaching bigenda bikyuka abantu bajja kgenda bakkakkana mpola mpola tuddeyo ku mulamwa gwennyini gwaffe ogw'ebyenjigiriza tekirinange kyakirala mbazazzaamu baana baffe abaana basoma okuva ku makya n'atuuka saa 11 waliyo n'amasomero agamu oluvannyuma lw'essaa 11 agabazza mu bibiina ate ne hodde neetuuka ne mubaagala mu coaching obuzibu bunene nnyo era abaana bangi bafuuka kye batandibadde olw'okusoma okwo okutasalako obwongo ne butawummula omwana yalibadde alina okuwummula essaawa ezitakka wansi wa 10 omuto kakati abantu abakulu batugamba ssaawa 8 naye omuto essaawa zaalibadde tezikka wansi wa 10 naye bw'otunuulira embiranye y'okusoma kati eriwo abaana bawummula essaawa ntono nnyo beebakako kati kitono nnyo kati obwongo obw'engeri eyo bukosebwa ku nkula y'omwana mu child study child development kwegamba omwana okuwummula okwo bw'atakufuna kizibu ekirala abaana bano abato nabo ne babassa ku bibuuzo ssebo nassale osanga bakolera ddala ebibuuzo kumpi nga bya Piero kakati ate ng'ekyo nakyo tekyalibadde kituufu amasomero ago ga nassale galibadde gawa bintu ebikulu bisatu abaana abo abato myaka kuva ku myaka 3 okutuuka ddala ku myaka nga 4-5 ekisooka mmere kulya ekyokubiri kuzannya n'ekyokusatu kuwummula kulya kuzannya kuwummula byebyo bisatu ku baana abo olwo oba oli ku bwongo bwe obukuza bino ebirala byonna obiteekawo ng'abiraba ng'abiwulira ng'abyogera naye nga si kukwata kalaamu kuwandiika myaka 4 aba tannaba kukakata kuwandiika okwo n'okugira byalibadde bitandika ku myaka nga 5 awo n'alyoka abyolekera mu myaka 6 n'atandika P1 naye kakati ebyo byonna babitandika nga abaana bakyali bato nnyo
kati abaana abamu ne babikyawa abalala ne bakyamya obwongo kubanga babawa bye babadde batanneetegekera kati ekyo ne kibakosa. Right. Nina wenje okuddako katono naye katusooke tugere ku nsonga ya curriculum kubanga nsimbi wakati olina kyonzijukiza ebikolagana ne daycare enjawulo wakati wa daycare ne nursery ne kindergarten. Waliwo n'ennaku ezo polisi gye baali baagala okuleeta erungamye daycare kati ng'abantu tebategeera daycare. Era yajja gavumenti yagiyisa. Tujja kuddayo eyo. Bw'otutunuulira ebyenjigiriza nga bitambula mu ggwanga. Abazadde omulimu gwabwe kunoonya school fees, kunoonya ssomero ate kulondoola mwana ngeri gy'asomamu. Naye waliwo era bye tutategeera ng'abazadde ebimu bibana mu lulimi nabuddu oluli ekigambo curriculum. Kakati ennaku zino waliwo ekiriwo competence based curriculum. Kakati mu secondary waliwo kye twawulira new curriculum. Kiki ekibaddewo era kiki ekitandise okukola ekitambuzibwa kubanga tulina kye tumanyi ekimanyiddwa nga thematic. Ebadde esomesebwa ebbanga lyonna. Naye tuwulira new curriculum eriwo yatandika ku mutendera ki kuba tumanyi ya secondary. Primary kiri kitya etandikira ddala ku nursery nejja ku P1, P2, P3. Thematic curriculum. Kakati emboozi mpanvu ekwata ku kintu ekyo naye katugitemeeteme abatulaba babeeko kye bamanya nti emyaka giringa 15 egiyise oba n'okusingawo katono Uganda Ministry of Education yasalawo okugenda ku competence based curriculum kubanga ensi yonna kati kyetunuulira kyekigenda mu maaso. Bwe tutyo ne tugamba nti tugende ku competence based curriculum. Era abamu ne batwalibwa ebweru eyo ne basoma competence based curriculum. Bwe twakomawo wano ne tutandika kye tuyita thematic curriculum. Thematic curriculum yali etegeeza nti olwo tutandise ku kye tuyita competence based curriculum. Era singa otunuulira thematic curriculum bulungi, thematic kitegeeza okusomesa okuva mu miramwa themes. Thematic kiva mu kigambo themes nga tusomesa tuva mu miramwa giri ndowooza 12 ku mutendera ogwo. Okusoma kwonna ne kuzingibwa mu miramwa egyo 12. Naye nga bw'olaba nga abaana basoma n'enteekateeka yaayo yennyini olabira ddala nga ye competence based curriculum. Ng'abaana basoma balabako basoma bakwatako. Kankuwa ekyokulabirako mu kubala tugamba nti we don't count numbers, we count objects. Akategeeraako nkawulidde okawulira ebirowoozo birina gye bidduse ndaba obuseeke ndaawo ndaba obucokolo. Omwana tomugamba 1, 2, 3, 4 eno nnya olina okumubuulira lwaki nnya etuuka etya okubeera nnya kiki ekigifuula nnya. Don't count numbers, count objects. Ng'abikwatako ng'abirabako. Era eyo gwe musingi ogwa competence based curriculum. Kakati nomunange competence based curriculum netandika mu P1, P2, P3. Era netubagamba nti tusomese abaana nga tusinziira mu nnimi zaabwe enzaaliranwa. Kubanga ekigendererwa ekisinga obukulu mu competence based curriculum kusomesa mwana ategeere by'asoma. Si kuyita. Era nga by'asomye ebyo abitegedde abisse mu nkola okuyamba society community. Kakati ebintu ebyo nga tosobola kugamba nti omwana n'abikwata bulungi n'abitegeera bulungi mu lulimi olugwira kyetava tusesera ku nnimi zaffe enzaaliranwa. Ng'eyo yonna ntandikwa ya competence based curriculum. Era gavumenti negamba nti tugenda gitambuza etuukire ddala mu P7. Ebyembi bwe tumalako P3 ensimbi ne zikendeera. National Curriculum Development Center bambi nga terina ssente zitambuza kintu ekyo competence based curriculum kugitwala mu masomero gonna. Kyava ekolako akatonotono mu teacher training colleges awo ne basomesa tutors ne baga nti tutors bagende basomese outreach abasomesa abali mu masomero. Kwegamba nekitakwata bulungi. Kale amasomero mangi n'abasomesa bangi ne batanyikira competence based curriculum. Nejjukira ebiwandiiko byali bimaze okuluma nti emyaka 7 bwe giggwako
competence based ejja kuba emaze okukwata akati mu primary n'olwekyo emyaka egiddako competence based curriculum etandike mu senior era emyaka bwe gyatuuka competence based curriculum netandika mu senior secondary kyewava owulira nga bagamba new curriculum ka secondary emyaka gye bagigerekera mu primary weddeko era okuba nga esuumusibwa otyo ebyembi mu primary teyaliyo ekyo namba emu. Namba bbiri UNEB nayo negamba nti otyo emyaka gye batugamba okusetinga gye gino okusinziira ebibuuzo okusinziira ku competence based curriculum era emyaka ebiri egiyise ebibuuzo byaffe bya PLE bibadde bisinziira ku competence based curriculum naye bambi ng'abasomesa bangi tebamanyi kyakusomesa sokole oleke omanyi era komisionali yankwata emyaka ebiri egiyise ebibuuzo bibadde bigerekerwa abaana baffe ku PLE bibadde bisetingibwa okusinziira ku competence based curriculum naye ng'abasomesa abasomeseza okuva mu myaka giri omusanvu egimutusaano okubutuuka mu P7 tebabimanyi bulungi abasinga obungi ng'era bakugamba nti omwana ekigendererwa ku competence based curriculum byasomye abitegedde tekiri kyetwasooseeko noŋŋamba nti bwe basoma ennyo kibakosa kitya kimukosa omwana n'ayogera Olungereza oluyitirivu naye n'omubuuza byayogera nga tabitegedde abaana baffe nga boogera Olungereza bamanyi naye nga tebasobola kubinnyonnyola kubissa mu nkola kati ekibuuzo kya UNEB kikwetaagisa omwana abeere nga ekibuuzo akisomye naye nga ekibuuzo ekyo kirina muli munda okutegeeza ono akibuuza ti omwana ekibuuzo akitegedde bw'abaza okitegeera ebyayogera asobola okubissa mu nkola bye yasoma asobola okubissa mu nkola you must indicate that you can utilize the knowledge you have acquired sikwogera luzungu duyisa naye nga wakubuuza okunnyonnyola era mu simple terms tugamba kati mu kyasa kino ekyabirimu ekimu what the most important thing is not what you know esinga obukulu si kwe kuba ng'olina ky'omanyi but what can you do with what you know naye osobola kweyambisa ki ky'omanyi okubaako ky'okola otyo ekyo gwe musingi gwa competence based curriculum can you apply the knowledge that you have acquired kyova olaba ebibuuzo bino bwe bizze emyaka gino ebiri egiyise PLE yeetagazza nnyo abaana ddala mu masomero gaffe agamu mu Kampala nga we owulira essomero libadde lifuna obunaasomero nga tebifunyeyo yadde n'omu owa obuna kubanga ebibuuzo bwe bibuuzibwa omwana tategedde kye bamwagaza omusomesa teyakimutegeeza bulungi bo nga balowooza kuwandiika Lungereza lugudde akaleka naye nga ye owa UNEB ayagala kukakasa nti omwana ono byawandiise yadde si Lungereza lulungi nnyo naye biraga nti ddala yategedde era asobola okukozesa amagezi ago ge yafuna okusoma kuli okukadde kubaddemu okukusula okukwata ebintu obukusu kakati competence based curriculum ekujja kukukwata ebintu obukusu nga baagala okukozesa amagezi ago g'olina okubaako kyokola kiringa bwe tugenda mu interview ne bakugenda ku interview oleeta empapula nnyingi nnyo n'olaga olina diguli olina certificate olina diploma na biki ne babitunulako nebaga nti otyo kakati gwe twetaaga ne bakusiika ebibuuzo byabwe interview n'ogiyita sebo njagala kutegeeza olumala okuyita interview empapula zeezo tebaddamu zitunulako baagala kulaba by'okola kusamu nkola ye competence based curriculum era nze nsuubira bw'eneemala okukwata akati n'esimba bulungi amakanda wano tujja kufuna abantu abasobola okubaako bye bakola mu bisaawe eby'enjawulo mu mirimu gyabwe so si bano abalaga certificate abalaga zi diploma abalaga zi degree Mwami Lusambu bw'otunuulira competence based curriculum gye baatwala abakugu bongere okubeera nga bagikugulamu bakunguka mu yo ne bajja netambulako emyaka mitono netanyikira kakati ate nga mu buli ngeri gye basetingiramu ebibuuzo kiyinza kukosa kitya ebyenjigiriza kubanga kirizagaana era teyanyikira eri wansi teyanyikira wansi kati era eno waggulu mu secondary kati okukosa ebyenjigiriza
kinene nnyo era amasomero agamu tukatuddeyo ate emabe amasomero agamu bambi competence based curriculum bagitegeerako era ne batandika okusomesa abaana baabwe mu ngeri ezo kati nga ku mivule wano abaana skills is the basis wano era basomera ddala ebyemikono nawadde njagala nnyo otunuulireko ne ku schools classroom yaffe abaana bayiga okutunga abaana bayiga okuba kubanga kirala okubiteeka mu kalango tukola ebyemikono naye n'otuka ku ssomero okukosa kwendiko nti omwana avudde ku ssomero nga mivule n'ayingira mu senior 1 alabira ddala nga byonna byasoma ku bennanyabo bennanya ng'oludda ow'ettulu kubanga ebintu yabitandikira eno mutendera gwa primary n'alyoka abiyingiramu ku level eya wagguluko wano biba elementary ebitandikibwako era wano abaana tubawa certificates by P6 omwana afuna certificate ye mu skills ezo zakuguseemu yesebo omwana ne certificate n'agikulaga bulungi nti nze nsobola bulungi okutungira olugoye nsobola okukolera tie and dye bagula engoye zaabwe wano ne bazikola tie and dye n'okuzitunga ne tukola fashion show wano buli mwaka n'ebirala bingi nnyo bye basobola okukola bakuba pavers abaana ba primary abaana tebalina kye batasobola kukola kasita basomesebwa obulungi ate babikola n'okwagala tulunda emmese kwegamba enkoko omwana n'ava wano nga kakati ebintu ebyo bikosa bitya ebyenjigiriza bikosa ebyenjigiriza nti ebyenjigiriza bye twalisuubidde okuwa abantu emirimu tetujja gira kati njagala kutegeeza nti competence based curriculum ye curriculum ejja okuteekateeka ensi eno n'abantu baayo abantu babe nga tebakaaba mirimo ate abantu babe nga tebakaaba kugamba nti nze ndi awo sirina kyenkola baleme na kufuukira gavumenti mugugu omunene omuyitirivu kakati ensi yaffe olaba ebyenjigiriza kye bibeeredde wano ti abaana baffe bangi nnyo bavaamu drop out rate ekyali waggulu era ekyo kyali ekinene nnyo ku gavumenti yaffe mu byenjigiriza ekizibu ekiyitirivu nti mu P4 5 6 abaana abalenzi ogenda okukola bavuddemu bagenze kuba matoffaali kwokya manda abawala bafunye embuto bagenze kati abaana abo okuvaawo nga tebalina kaskiiru kobawadde tebalina kye bakutteko na mikono gyabwe kuyiga kubaako kye bakola abaana abo be bayingira mu nsi ne babeerera ekizibu eri gavumenti naye omwana oyo singa aliko kyasomye omwana n'atuuka P6 P5 awo ng'alina kyasobola okwekolera omwana oyo tajja kufuuka mugugu ffe tulina omuzzukulu bamujja mu kyalo eyo ne tumuleeta wano asome naye bambi yali akuliridde nasoma P1 P3 bw'atuuka mu P5 nandi jjajja ebintu nga sibitegeera omwana ng'asoma bulungi okubala ng'akukola nnyo 9 naye ng'Olungereza afuna 5 10 jjajja ebintu bino nga binkosa sibitegeera naye okubala kuno engeri gye nkoze obulungi nsobola okubaako kyenkola kunze kiki kyosobola okukola abasajja babadde wano nga bookya amadirisa badde bookya ebitanda babyokera wano ku site ku ssomero bano bayinza okuntwala ne bansomesa tutulanga famire tugamba omwana ono tumukoze tutya wulira kyagamba nti ate abantu bonna bayitiramu ebyo omwana nga tumukwatako nga tumuyigiriza okuwandiika n'okusoma ng'agattako okubala ng'agenda mu welding kati y'omu ku bakubookya ebyuma wano eruzira abayitirivu akola welding okufa obufi n'omukyala yamufunye n'abazzukulu tutandise okulera ebyaddala kwegamba omwana oyo yali asobola okuva mu ssomero kubanga ebyokusoma byali tabitegeera n'okubyagala ng'atandise okubikyawo kati omwana oyo singa yava mu ssomero nga talina kyasobola kukola be baalifuusa ekizibu. Omulabi wa Spark TV tuline commissioner former commissioner ministry ebyenjigiriza munabyanjigiriza mukukutivu Tone Mukasa Lusambu tunuulira enteekateeka y'ebisomesebwa ku mutendo gwa primary engeri esobodde okuba nga ate basobola bulungi okukwatagana ne omutendo gwa secondary curriculum empya. Mwami Lusambu tutunuulira n'emboozi yonna ebadde ewulikika mu baana
tuddeko ku basomesa battu abasomesa battu bo abasomesa abaana baffe bye basomesa babitegeera omwaka gwali ndoza gwa 2018 waliwo ripooti yafulumisibwa ekitongole kya Iwezo ngiraga nti n'abasomesa bano singa babatuuza Piero oyo gwe bawa abaana baffe bayinza obutafunamu yadde n'ekibuzo n'ekimu kukifunamu credit bali batya kati wetwogerera eyo nayo nsonga nkulu era yemu ku nsonga nti olaba college zaggalawo college zaggalawo kubanga abasomesa baali batandise okufulumya ab'ekibogo ekiyitirivu teacher training colleges bafulumya ab'ekibogo kubanga bamalanga senior 4 n'agenda n'asomayo emyaka 2 n'afuluma omusomesa ate nga n'abamaze senior 4 genda mu college beebo abatasobodde kugenda mu birala era nga bagamba nti basunsula nga abafisse mugende mu busomesa kakati ekintu ekyo kyakosa nnyo embeera y'ebyenjigiriza ng'abasomesa abafuluma ddala kibulamu nnyo college ezo ng'ate gavumenti nayo teziwadde bulungi ssente kati omwana teaching practice nga nazo tezikyawera kyova olaba nno nti college zaggalawo ne bagamba nti kakati omusomesa omwana anayingira obusomesa asooke kubaako kusoma okwetegereza okusingawo kati amala senior 6 okuyingira ate bw'afuluma afulume na degree so si na certificate ayinza okufuluma ng'alina degree ye gamaze kakati bano abaali balina grade 3 then kakati be basoma bafune grade 5 bwe banamala grade 5 ate balyoke bagende ku degree kitukosezza nnyo naddala ffe abali mu masomero kubanga abasomesa tetukyabalaba aba private babalwanira ne gavumenti ebalwanira ebeetaaga naye ndowooza era ennungu enkaliriza ekisa tewona n'omusujja bwoba n'oguvumula mululuuza kakati tuli ku mululuuza ogwo gwe tumira tukatusuubira nti ebinaavaamu biyinza okuba ebirungi ng'omutindo gw'abasomesa gukyuseeko naye nze njagala kujjuuliriza omutindo ogwo na kino kye twogerako ekya competence based curriculum ate babulamu nnyo abasomesa ku competence based curriculum kubanga tebakyogedde abasomesa babuliramu ddala kuba tebaafuna doozi tebagifuna ya competence based curriculum era nze mbagamba nti babasomesa bikyo mbagamba nti bannange kati kyekiseera abakulu b'amasomero ne ba directors n'abaki abasomesa mubawe workshops mufune abakugu basobola okubasomesa mu competence based curriculum bagikugukemu naye ne National Curriculum Development Center tetudde era nayo bagiwaddeyo ku ssente etandika okusomesa abasomesa abo naye nga ndowooza bwandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti okutendeka workshops zino ino ezikondakiti but for one nina ebibiina by'abasomesa ebya private byemanyi nga byebekebyekebyo eddimu lino tetwandisuubidde nti gavumenti eyandibadde ekikola kakati ffe ba consultants naffe abantu bangi batandise otutuukirira kubanga nze nina bye mmanyi mu competence based curriculum nze omu oli ku kibiina kiki wayogeddeko abageni Netherland isebo nga twesiimye okubanga ne tugikunguka bulungi n'olwekyo ebiseera bino ngenda nnyo mu masomero okubayambako wano nawale bali willing kubanga mu butonde waliwo embala oluusi gye tubeera nayo nga teachable learning spirit nayo sebo tesangika mu bangi olw'okuba baagala genda n'ekiriwo kati mubayita mu workshops bajja bwe tubayita mu workshops bajjira ddala ate n'abaagala bangi njagala kutegeeza sebo nti ekyasa kino ekya21 kirina embala zaakyo zekyajja nakyo abantu abanakiganyulwamu be babeeteeseteese okuyiga era obuntu buli busatu bwe twesibako ennyo people who are ready to learn unlearn and relearn ensonga eyo nsaba ogituzimbire nga bw'ogitandise ekyasa kino kyetulimu ekyasa kino ekya21 abantu abanakiganyulwamu beebo bokka abeeteefuteefu okusobola okuyiga bye batamanyi babiyige
be basooka. Abookubiri be babeeteefuteefu okwerabira ebikyamu bye baali bayize babyejjemu. That is unlearning. Okay. Abookusatu be baagala okwongera ku bye bamanyi n'ebirala bagende nga bakyusaamu bongerezeeko relearn. Okay. Kakati abasomesa abatali beeteefuteefu kukwataganya ebyo ebisatu ennyingo ezo essatu basigalidde baveemu buvi. Era ng'oli mukulu w'essomero ng'olina omusomesa ku staff atali mweteefuteefu ku kwambalagana n'ennyingo ezo essatu, oyo akumalira biseera n'abaana bennyini abamalira biseera, so ng'ate naye yennyini yemalira biseera ddala ssebo. Waliwo engeri akasengejja gye kajja omusengejja butereevu oba ayagala oba tayagala. Kakati competence based curriculum ezze ku PLE ate yali mu P7 anaakuwaaki. Owulidde kiringa bwe gonogamba nti kakati bannange okumanya kuzze ye naye nze ndi ku kasimu kange ak'amapeesa nze saagala birala sigenda kuseereza. Kakati bwe mugenda mu nnyimbe mu kimu nti naye mmwe lwaki temumbikira lwaki temumbuulira naye oli ku mukutu obubaka bwayise ku mukutu obubaka twabuyisiza eri abantu nga bitano gwe oli ku kapeesa nze sijja kuva ku kapeesa ate banno bakabulubiriza kubanga obubaka tojja kubufuna tojja kutambula nabo. Kyekyo kyeŋŋambye unlearn. Kakati oyo abalala baga nti ali mu analog asigadde mulembe guli ogwa analog. Tojja kugenda mu maaso tekisoboka. Ate omulembe gudduka emisinde ojja kwesanga nga basigalidde ate bambi bwe basigalira bakosa nnyo bano bannaabwe abalala. Right. Tukyali ffenna ku Spark TV n'etwalire Mukasa Lusambu mukugu mu byenjigiriza musomesa ate nga ali commissioner mu byenjigiriza avunaanyizibwa ku nsonga z'amasomero aga wansi agatandikirwako. Mwami Lusambu nkuwulidde nga wenyumiriza teekateeka poliisi eyajja empya ey'okubanga kati mwagala babugumyeko ate bakukire ddala naye tunulamu ensonga eno nti poliisi ey'abasomesa okubanga baddigiri tuuza tennaweza myaka 5 okubanga eri rolled out. Bw'otunuulira abadde aba grade 3 abayingira okugenda okufuna digiri eyo tukyalina abasomesa nga nabanga omwendo ogusinga ogulabika nga tegunaba na kufuna digiri kufuluma kutandika kusomesa. Anti kakati kyekyo bakkirizibwa okusomesa yadde tebannazifuna naye ngamuwendo emyaka egyessalira ndoza abasigazzaayo ng'ena bagambe nti phased out. Kakati nga bwotwalayo grade 3 certificate bagamba twabawa ebbanga twagwedi kusuubira okubanga naye bagenda mu maaso nga bali bagambye nti college zisomesa abo aba grade 3 bafune diploma. Kakati ate college ezo zigenda nazo okuweebwa olukusa ezimu okusomesa digiri ndooza mu bbanga lya mwaka nga gumu oba obutawera bulungi bajja kuba batandise naye kati zo NTC zaatandika. Naye kakati ekiseera ekyo kinaaba kituuse bano bonna ababadde ba grade 3 bajja kuba bagenzi. Kati NTC zaatandise okuyingiza aba senior 6 nga zibasomesa basobole okufuluma ng'abasomesa aba digiri. Era ekyo nze njagala abatulaba n'abatuwuliriza muleme kukitya. Nze ayogera naawe nali musomesa wa grade 2 era n'enfuluma busuubizi nga ndi musomesa wa grade 2. Naye enjawulo yaffe yali nti omala P7 n'ogenda mu college n'omalayo emyaka 4 oli mu college bakutendeka busomesa. Njagala kutegeeza ng'ate baasunsulangamu abasinze okukola obulungi. Emyaka egyo n'ogimalako bakuwa certificate. Emyaka egyo ena bw'ogimalako bakuwa certificate. Okolerera certificate. Grade 2 teachers certificate. Otyo? Naye nga gwe wasinze ku PLE. Ku P7 abakoze obulungi. Ekyatusikirizanga ennyo nga yo tetusasula school fees. Ekyokubiri ng'emyaka 4 gyo bwe giggwa certificate y'ogifuna nga bakusasula omusaala gwo gutandika okukola. Naye njagala kutegeeza nti twafulumanga emyaka egyo 4 ng'ofuluma toli kirala wabula oli musomesa awedde emirimu nga ne bw'otambula obutambuzi omuntu aga nti oyo musomesa aweebwa ekitiibwa nga ne bw'oyogera obwogezi waka nti ayogeranga musomesa kwegamba ng'owulira nti embeera zo zonna emyaka gyena naye bano babadde bakumalayo emeka 2. Kakati ekiseera ekyo bwe kyatuuka ekyokugamba nti grade 2 ziweddewo fe aba grade 2 ne tugenda ne tusoma grade 3
ne tuvaawo ne tugenda ne tusoma grade 5 abalala ne tugenda ne twongerako diguli biki kati ndi dokita mulamba naye njagala kutegeeza nti obukugu bwe twali tufunye ku myaka giri ena butusobozesa okubeerera ddala abasomesa abayitirivu abalungi era abasinga obungi bamazeeko bulungi nnyo nga balina n'ebifo ebinene mu gavumenti olw'obukugu obwo bwe baba bafunye. N'olwekyo njagala muleme kukityanzira mu kibuuzo kyo nti omusomesa owa grade 3 bw'anaagimala n'asoma grade 5 n'agimala n'agenda ku degree ajja kufuluma nga musomesa muyitirivu nga mulungi nnyo olw'emyaka egyo gy'agenze mu profession ye ng'agiremeddeko ng'agyongera okugikugukamu okugitegeera asobole okugikolera ddala obulungi. Era kati ekigendererwa ku basomesa bano kwega nti kale amale emyaka egi n'ena mu senior amaze emyaka 2 mu high school ate alyoka agende mu busomesa. Emyaka egyo giba gimuwadde entandikwa ennungi tajja bw'anaafulumira ate nno n'obusomesa kati myaka nagyo gijja kubaayo ena kakati ajja kufuluma nga ddala musomesa ayingidde ekintu akitegedde yagenda akyagadde kakati afulumye ng'akikuguseemu. Ensonga endala bajja kuba ne bargaining power kasafulumanga amaze ofuna bargaining power ejja kubeewerako kubanga ajja kuba asaba omusaala ogwegasa. Kati omusaala ogwo ogwegasa nagwo gulinda kinene nnyo kye gukola ku musomesa eno gy'aba akolera mu field. Kakati omusaala ogwo ogwegasa atambula naye awera n'ayambala n'olaba nti ddala ne mu kibiina akusomesa mugumu. Kakati abasomesa abo abantu abamu badde mpulira bagamba tibasome emyaka egyo gyonna kubuna obusente bwe babawa nedda bwe banaafuluma nga balina diguli omusaala gwabwe gujja kuba gulinnyeeko waggulu. Wow. Dr. Tony Mukasalusambu tutunulira ku competence based curriculum. Tutungeko okusoomozebwa kweyolekedde mu kaseera kano nga abaana be babaweereza okuva mu primary teyanyikira naye nga bateekeddwa okusomesebwa okujja mu secondary gye yatandika edda. Okusoomozebwa kungi eri abayizi eri abasomesa n'eri obulyawo. Okusooka katusooka abayizi bajja kulaba okukaluubirirwa okuyitirivu kubanga abaana baffe abamu bagenda ne bakuzibwa ng'ebikoko ebizungu. Omwana nga tasobola yadde okussa effeesa ku ssaati ye gali kutuse tamanyi buligendako litya bulijja alaba lirabe naye amaze P7 awaka engoye bazooza nga tebamukubira abugendera mu mmotoka n'atuuka ku ssomero n'asoma. Kakati amaze P7 agenze mu senior 1 bamugamba kwata jjamu engatto genda mu nnimiro kwata mu bintu bino kwata omwiko kolooti bikaluba era bangi bakaluubiriddwa. Kyenvudde nkugamba nti koonooweeka tokalinda kusaaba ttaka ate akakyamamamera okagolola obukulu kamenyeka bumenyezi. Competence based curriculum eno twatigendera nti etandikire ddala mu primary kyekyali ekigendererwa ekibereberye ne mu nasale omwana ayige okunaaba omwana bamuyigiriza okweyonja mu nasale P1 omwana asobole okwoza obupale bwe n'ebirala ebiringa ebyo. Kati omwana oyo agenda akakata mpolampola nga bwakula asobole okutuuka mu senior 1 ng'asobola okubaako bye naye byakola. Kakati okwo kusoomoozebwa kw'abayizi kunene nnyo. Okusoomoozebwa okwokubiri kw'abasomesa nebaza gavumenti efubye nnyo okusomesa abasomesa aba secondary ebigambo bya competence based curriculum. Kakati njagala ekwate ku basomesa aba primary nabo bakuguke mu competence based curriculum. Naye abaana baffe bwe baba basomesebwa abasomesa abatamanyi tebasobola basomesa kituufu batasobola kusomesa ky'otomanyi togaba ky'otolina. Kakati competence based curriculum ekirala competence based curriculum nagambye dda nti etambulira ku continuous assessment. Abasomesa balina okuyiga continuous assessment. Omwana okuva mu P1 byakoze ne byakola babiwandiike. Omwana atambule ne register ye atambule ne fayiro ye nga byasobola okukola byonna okuva mu P1 okutuuka mu P7 birabwako na zino end of term reports zonna nga kweziri ku fayiro eyo. Kakati eyo ebyo byonna biba byetaagisa okulaba nti omwana oyo atuuka mu P7 nga balina kye basobola
okutunulako. Ebyo byonna biri mu competence based curriculum. Yes. Kaakati ensonga endala okusomozebwa okulala kuli ku bazadde. Era we twogerera wano waliwo tujinza okugamba nti abazadde bali mu masaŋŋanzira. Kituufu. Ebyogerwa ku ssomero bangi tebabitegeera. Bawulira na biwulire ebimu. Naye kati kyekiseera amasomero gakoleyo enkiiko ez'abazadde babayitiremu ekigambo competence based curriculum. Kubanga abazadde abamu bajja basaba ebintu kaakati wano ffe tusaba emitwalo 2. Egyaki? Ja skilling. Ye kubanga abaana balina okubaako bye baleeta ku ssomero wano ebijja okubayamba okusoma curriculum. Kakati abazadde abamu ebintu ebyo tebajja bisobola kuba tebabimanyi. Okunna okusomozebwa kugenza eri bazadde. Omusabeza skills tabitegeera. Ebyo ddala ng'oli mu malyansi. Abalala tebabyagala. Omwana wange nze njagala asoma Oluzungu. Omwana wange njagala ayiga akwate ku computer. Computer nayo competence based curriculum. Naye ate si kyekyoka omwana abazadde bayiga bakimanye nti abaana baabwe bano okubalera ng'ebikoko ebizungu si kituufu. Abaana babeeko bye babakkiriza okukwatamu, abaana babeeko bye babakkiriza okukola okukwata competence based curriculum kati y'ensoma enkyuse bave mu masaŋŋanzira. Dr. bw'otunuulira competence based curriculum ne weefumitiriza n'emyaka nga 2 egyayita by'okutunga epeesa ku saati twabisoma mu ssomero. Abazadde bawangayo obudde n'ayigiriza omwana okusona omukeeka n'amanya nti enjulu bazijja mu kibira n'ozikaza n'okola ekibbo n'ebirala ebiringa ebyo. Kakati tolowooza nti abazadde ate bagenda kwongera ddala kufuuka bassemugayaavu okubaako n'ettaffaali ebassa ku kuyigiriza kw'omwana ng'ebisinga talina bijja kusomera nga waliwo n'omuzadde byalina okukola. Ekyo kyekiseera kaakano era olyose n'okireeta. Kyekiseera kaakano omuzadde atandika okulaba ebintu mu ludda olwo. Nti kakati abaana alina okubayigiriza ebintu ebiringa ebyo. Era kyobula twava buvi ku mulamwa. Kubanga mu masomero waliyo kye bayitanga art and crafts. Kakati byonna ne bigenda nga bifa nga abantu bali ku academic lesson ezaali badde zigenda mu ebyo bali mu academic kubala science. Kakati ne babyerabira naye ekiseera tubiddeko kuba tukozesa environment ebintu ebitwetoolodde tulabe nga tubijjamu omuzinzi. Era nagambye nti competence based curriculum ekigendererwa ekikulu kwe kusomesa omwana afune amagezi agakozesa ebimwetoolodde okuyamba community, okuyamba embeera enzibu ebeera mu community ng'akozesa amagezi gali gasomye. Kakati omuyizi bw'aba tasobodde kukola ekyo aba atusaze. Ng'eggwanga tuba tusaliddwa kubanga talina kyagenda kuyamba society, talina kyagenda kwongera ku community. Naye nga bw'aba abikozesezza bw'atyo kiba kiyamba. N'olwekyo abazadde kyekiseera abaana baffe mubakwateko mu mbeera ezo abasobola okubayigiriza okuluka, abasobola okubayigiriza okutunga, mutandikire awo ate n'amasomero gongereza okwo. Weewaawo. Omulabe wa Spark TV nkyali ni Dr. Tony Mukasa Lusambu munnabyanjigiriza omukukutivu musomesa ate munnamasomero. Dokita, ku nsonga ya engeri abaana gye bayigirizibwamu kati nti yakukwatako kulabako bikyasoboka okuzza embeera eri gye twasomeramu ey'okubanga abaana baba n'obuseke n'ekyokolo oba n'ebirala byebasobola ebisobola bayambako okubala kuba tulaba kati eriyo abatula bagamba abo beemenya omulembe gwa AI ng'oleeta ebyo. Kakati omulembe gwa AI tetusobola kuddayo eri 100 ku 100 nedda, naye tulina okukozesa ebiriwo mu mulembe guno. Enswa bw'ekyusa amaaso okyusa embogo. Era kati mu primary ne P1 kompyuta gye ziri era abaana basomera ku TV. Naye nga ku TV okwo ekinyusi kiri nti we don't count numbers, we count objects. Kati nga eri chupo osobola ku kompyuta. Kakati omulembe gwegwo gugenze gukyuka. Gugenze gukyuka. Ebimu tetujja bisobola nti abaana bagende mu kibira bateme emiti bateme obukeedo bagende
mu Kisenyi bateme ebitoogo ebitusiza obutabituukako Yes. naye ebisoboka tusobola Tugende nabyo mu maaso. kakati walabye abaluka ensawo nga bakozesa obuseke balaba ate zitundira ddala gwe bali nnyo ebyengeri eyo bye tusobola okukola okusinziira ku mulembe ogugira ogutambula naye ng'ekinyusi kiri ku mwana ono n'engalo ze omwana asobola okukozesa obwongo n'engalo ze n'omutima gwe n'amaanyi ge n'ebirowoozo bye owulidde kakati ebyo bintu bikulu nnyo 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 mu competence based curriculum owulidde yesebo yes Dr. Njaga tunuleko ku nsonga eri gye twabadde nga abavuddeko ey'okuba nga yes omutendera gw'abaana kusoma ku mutendera guno ogusookerwako n'oguddako awo ne primary abantu tebaawula daycare nursery era okyogedde wano nti omwana ekimu ku byandibadde bisuubirwa okubanga abatwalibwa eno gye watandikira nga mpulira tewaliimu nakulaba ku nnoni oba nabubaawo naye osanga essomero nga mivule terifaanana nga mulimu daycare nga waliwo nekindagateni era gavumenti tulina daycare teriiwo naye tulina nasale kakati omwana okuyingira nasale yabadde awezezza emyaka 3-4 wakati w'3-4 munasale gyoyogamba ayingire biki ebisuubirwayo byalina okuba nga byasangayo ebyokuzannyisa mu nasale era singa obudde bubaddewo waligenze mu nasale yaffe n'olaba ne babuuka ne bakola batya okukolagana ne baana bannaabwe child to child amanyi mu butonde bwaffe tubeera egocentric kugamba bwe tuzaalibwa tuba n'endowooza ya nze naasi wa mukange naye nga ate obulamu bwaffe tebutusobozesa kubeera naasi wa mukange kubeera owulira nti asi wa mukaabukuku kakati mu nasale tutandika okubayigiriza ebyo abadde I n'afuuka we my book ntifuuka our book my class my teacher nefuuka our teacher kakati ebyengeri eyo bibeerayo mu nasale eyo okugabanagabanakwo tukola abalwala nnyo yegu ate ssenyiga oyo atawona kubanga twagala babeere nga bakolagana bulungi kakati bibeera mu nasale nagambye kakati daycare katujawule daycare omwana abaana babatwalayo nga bakazaalibwa myezi 3 okutuuka ku myaka 2-3 gyogambye eyo ye daycare kakati era eyo gye wasinga okubeera biri bye nagambye okulya okuwummula n'okuzannya mu nasale wano bw'abazza gye bayita bebi bibeerayo kulya kuzannya kuwummula ebyo ebisatu tubisimbako ennyesera n'emifaliso bagirina mu nasale ate ekirala bye balya kati abazadde ndaba nnyo nga babapakingira pakingi omwana owa nasale tiyandinywedde bintu binnyogoga twagala omubiri gwe n'obwongo bibeere nga bibuguma era nasale etteeka erisooka bagamba olina okuba n'effumbiro owa nasale abazadde muwulire nnyo kuba abazadde batwala abaana mu daycare okulaba agenze n'ebitabo omwana bamuwadde ensawo mulimu ebitabo daycare entuufu nasale entuufu wateeka okubaawo effumbiro eritegekeddwa obulungi ng'abaana banywa ekibuguma omubiri gwabwe gubugume obwongo bwabwe bubugume abaana abo bateeka okubeera nga tebalya binnyogoga kati ebyo mupakinga mu butifini ebyo byonna bibakosa ate omwana oyo bw'akoseka takoseka mubiri gwokka naye akoseka obwongo bwe tuliko kyekisinga obukulu okukuza wano ku myaka egyo n'olwekyo twetaaga bagamba nti ate kati ekirala ennaku 100 ezisooka mu bulamu bw'omwana ze zisalawo kyalibeera mu nsi ennaku 100 zisooka mu bulamu bw'omwana ze zisalawo kyalibeera mu bulamu bwe naddala ku bwongo kitegeeza kikulu nnyo okuzimba obwongo bw'omwana kusinga ebintu ebirala byonna kikulu nnyo bwe ntwala omwana mu daycare neesanga yenna agubaasidde seetagana kuyomba tewetaaga kuyomba twala butwazi mwana wo kubanga azannya awummulamu n'okulya emirimu 3 egimusubira mu daycare kulya kuzannya kuwummula kyekyo
era egyo emirimu esatu bw'agituukiriza obulungi mu ddoozi entuufu oyo oba omuteeseteese bulungi obwongo bwe ajja kutuusa ekiseera kaddala ddala asobola okugenda mu maaso n'obulamu bw'ensi eno. Kakati tubadde tuli ku myaka emyezi 3 okutuuka ku myaka 2 ali mu daycare. Daycare center twogeddeko ebikulu naye obuyonjo, toilets, ebyokunywerako, ebyokuliirako bateeka okubeera nga balungi ddala mu nsonga ezo ez'obuyonjo n'ebirala. Of course ne security nga bwe walaba ate kati ebyali emakingi ebizibu ennyo byatutuukako. Kakati myaka 3 n'ayingira nassale. Nassale ensonga enkulu ennyo tutandikira ku 3 mu baby class. Mu baby class tulina okulaba nti omwana ono alya ebibuguma, azannya, awummula. Kaakati mu miido olwayingira emyaka 4 miido emyaka 4 ne tumutandisa naye wali wonna ng'alaba ebifaananyi alaba ebiki. Kakati wano tumutandisa okulaba ebifaananyi ebirimu ennukuta, ebifaananyi ebirimu ennamba, ebifaananyi ebirimu ebirala ebyo. Kakati nno n'atandika kakati ku myaka 5 n'alyoka akwata ku kkalaamu. Etoopu tutandisa omuteekerateekera P1 tutandisa omuteekera na bino nabikugukamu bwe nagenda egaba ku grade 3. I specialized in lower primary methods. Tusomera ddala ebyo child study n'osoma omwana okuva yeetondeka mu lubuto okutuuka lwofa oba mu kuyiga n'ebirala ebyo. Kakati ebyo byonna tubikola olw'obukugu bwe twafuna era kati nga consultancy yange by'emirimu gyekola oli najja n'omutembeeta mu nsonga ezo n'asobera ddala okumanya nti ngenda okutandika nassale bino na bino tebirina kubulawo, njaga kugulawo daycare bino na bino tebibulawo. Kakati twebaza gavumenti nti etteeka lyafulumye, bagiyisizza bagitaddeko emikono erifuga daycare centers. N'olwekyo bannange abazirina mukole ekituufu tulabe nga tugenda mu maaso. Omulaba wa Spark TV Dr. Tony Mukasa Lusambu nga tuwumbawumba katuugereko ku nsonga za fees. Amasomero gaffe ag'obwannannyini buli oboogera ku kyokwagala okuteekawo engeri y'engereka y'ebisale nga muluma n'ogwengulu okulabika nga tekiyita. Naye bwe mugereka ebisale bino musinziira ku ki? Mufaayo nnyo ku nsawo ya atoola ssente zino nti economy musabiramu ssente naye gyakoleramu era gyawangaaliramu. Kituufu era nga bw'okyogedde ebisale biteekwa okuba nga tebiyinza kuva ku mulamwa gugenda mu maaso. Obuzibu obubeera mu kintu ekyo nti oluusi ebyenfuna bwe biba nga biri waggulu ate essomero teriyinza kulyebalama. Omusomesa alina okufuna omusaala ate omusaala ogwo gw'omuwa gwe gumutwala mu katale. Kati mpulidde ennyama egenda ku mitwalo 2.5. Kakati omusomesa ono olina okumubalirira. Kakati wambuza nti tugereka tutya. Bw'oba onoogereka school fees ebyo byonna oteeka obitunuulira. Votes wabaawo votes n'ogamba vote tulina abasomesa, tulina eyokulya kw'abaana, tugula enku, amasannyalaze, amazzi. Ebyo byonna olina okubibalirira. Bw'omala obibalirira n'otandika okwawula okugabira n'oga nti kati buli muyizi tumugyeko ssente mmeka. Ogenda okulaba ng'ekibalo kyekyo. Naye bw'omala ekyo era ng'okuba ttooki mu katale, jjukira eri mu katale gy'ogula emmere, mu katale gy'ogula enku n'ebirala. N'olwekyo byonna birina okutambulira awo. Naye kati embeera ekalubye nnyo era olaba nga n'amasomero nago gaddirizzaamu era basomesa bannange mu private mbakubira omulanga nti tuwulirize nnyo abazadde baffe ate tubattire ku liiso, tubaanirize, ebitundu tubikkirize, endagaano tuzikole. Naye nammwe abazadde endagaano bwe mugikola mukube nnyo okutuukiriza. Twerabira okwogera ku Ebola. Obubaka obusembayo mu nsonga ekirwadde nakyo kyatujjidde nga tuggulawo amasomero tugezeeko nnyo okugoberera ennambika eyatuweereddwa ekitongole kyaffe eky'ebyenjigiriza
nnambika eyo tugigoberere tulabe nga tufuba nnyo okuwona ekirwadde kino ng'abaana tubatunuulira buli ssomero libeere n'ennansi abaana okubakebera buli kaseera okulaba nti ekirwadde bwe kijja tekisaasaana. Wow. Tweyanza Dokita olw'obudde bw'otuwadde. Tubadde ne Dr. Tony Mukasa Lusambu munnabyanjigiriza omukukutivu eyeebuuzibwako kati we twogerera kubanga takyali mu Ministry ya Education. Ndowooza nti kati weebuuzibwako. Naye ange mu banga tubadde nayo akaseera ke tumaze naye eddakiika zino njizeemu ebintu ebisatu. Sirowooza nti byandibadde bikolera abasomesa bokka naye ndowooza ne mu bulamu obwa bulijjo weetaaga okuyiga okweggyako byewakusula nti bituufu ate nga bikyamu n'okuddamu okukkiriza okuyiga. Need to learn, unlearn, relearn. Buli awo kyekyambye Naasene okutwala ekikopo yayize neyeggyako ebyayita nega kati nkyetaaga kati ate onaawulira season ejja. Nze Kefas Mayimba wete otambudde olunaku olwaleero nyokukubaza otambudde nabo Ahmed Wahab, America Irene, producer Betty, Tony ne mukama waffe Namayanja Harriet webale nnyo Miro olw'ekifaananyi. Tujja kuddamu ate olunaku lw'enkya Spark Macha 12 paka ku ssaawa 3. Awangaale Ssaabasajja. Kale.